Owinyiddolo yagamba yasiba abasiraamu bana abakuba bomu n'agamba nti omu yasindikira munne messages terrorism act banne bonna ne baprotesting nti okusindikira ono message an act must be something that is done. Owinyiddolo go baba ne balese Justice Buteera abo bonna ino genda yolabe musango kyo gwakasa meme Justice Buteera gwe yali asaze. They should have financial muscle balekerawo kulindanga executive ne parliament. Ekyo bannayuganda kyenjagala mutegere biri bibwedde. Era NRM njagala bakakasa tokola ensobi nga weesigudde nti oli we NRM naakuleka. Kati tugenda mu checks and balances. Tetugenda? Yes. NRM ekola ensobi ekitegererewo. Yes, I'm going to be your biggest critic. Sikubanga sibaagala because I must do the job before tegunatuuka bweru. Sinza balabanga mukola ensobi ne mbaleka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baramusiza mwenna abakutulaba wonna woli mbere lyetya kiri kiti eyo gyoli naffe eno gye tuli ekintu kitambuza. Wano wendi ndi ne Isma All Access ne Mirundi Junior. Ensonga eziriwo mwenna muzimanyi songa zaffe zaffe ffenna zitukwatako. So Isma mulese ne Junior aberenga atereze ebintu. Nedda Isma omulese ne Junior oluvannyuma lw'okuba nti mu Nuupu waliyo blog oku asobola okusubstantiatinga bye twogerako mu content wadde muto bali bawemula propaganda kati ono goyina okundeetera ate onondeetera ali teriyo nti tutule twogere va mu kkaaya n'okwa live but wano tutuula ne tussa ebirowoozo mu contestation si just kwogera yes yasinga. Okay, tuli powered by Sozo Property Consultant bagamba oboina byonna byotunda biri mu mbeera nnungi bakubireko kati baberenga babichima. Chama kutwaweri bagamba nti oboina emikolo mbaga bichi kwanjula bichi basobola okukolera design yonna gyoyagala ku Span House 321 duka 321. Junior buza ku bantu tandike nnyo kubeera wano ne mukulu wange Isma oyo mwagala nnyo nti unlike other people abalala balina bye bakkirizaamu ebintu byayogera ebintu ebimu bituufu era nange mbikkiriza wadali. You see politics wa Uganda ayingiddemu abaana abato bangi emotions. Machiavelli agamba a politician must control three things: the emotion of love and the emotion of silencing wars without firing a bullet. Name 7 I think trait yagina okukakanya entalo gatokozesezza ki masasi ibas. Kakati amasasi ga politics wa Uganda church information. Ne kati abantu abasinga babeera ku internet yoku blackmailers, they don't have content. Yaze chuvulanga ebisaire bisinga feeling comfortable no ku discussing anisimo kuba akubuulira ebintu ebimunga bituufu nebiri noga nti ekyo kituufu n'ekiri kityamu. So okay Isma introduce yourself tutandike ensonga eziri omudiro. Ensonga ezitulese okwogerako ne Mirundi kwe kubeera nga mbadde mujjukize ebbanga lyonna nti Mirundi oli articulate oli young but misguided bimaze ne bizuuka nga group jalimu yalino givaamu very fast bakola ebintu bya kifuula nnenge aswaliddeyo bwerere aswadde Mirundi oswadde chichi. Yes, because how can you omwana omuto asomye psychology asobola otegeera n'otunula fa trust a party like a Nuupu kati bajjeyo omusango mu kooti. Do you know the implications? Ozimanyi tutandike ndowooza omusango twogere ku musango tugende mu maaso. Njagala osooka bategeeza mwenna batuwuliriza mwebale tuwuliriza mwebale kubanga ku Gospel Life ne Farouk sanyusa nnyo nti mugenda tuwuliriza leero ne Minds ezoogera ebintu ebyamagezi muve kubawemula ku internet muwulirize bintu bitugenda okukola ki okudiscussinga kooti si kyekintu kyomala n'okeera bukeezi kwogera. Ate Bobi Wine okujja omusango gwo mu kooti olaze bana Uganda nti oli selfish koza omusango si gugwo gwa Nuupu nga party gw'okwetumiikiriza ne ka committee n'ojjayo omusango ate nga tonna gujjayo na mu butuufu bwagwo ogujjayo mu just kwogera bwogezi press conference. That's not how we wajjayo omusango. Implications za amaanyi. Nuupu pato ogitadde mu buzibu. Yes, bajaji bantu
tomala gembala singa institution ya judiciary kati olina abantu 13 bo claiming munda mu court ate ogamba nti court ziri bias Justice Sekana we yasala omusango nti pate kibalama wajimujjako mbutuufu kwolonga si court ntimbi awo court zalimbi oyina otegeera Faruku okujja omusango gwa president mu courts of law eyo nayo application owandiikira buwandiikizi court ate n'olinda bagikkirize tewali balu application Dinam Junior omusajja byayogera obiwulira nupu kibiina kyo nupu kibiina kyange tutandike ku musango omusango nupu yagenda mu court was it necessary it wasn't necessary tutandikire eyo ndowooza it was a disaster for us because nze bulijjo era ne ku programu zino zonkyazaako nasigala ngamba nti nupu yali erina okubeera ne post election plan bw'otaba na post election plan oba ogenda kukola ensobi empitirivu one mu mateeka tulina kye tuyita substantial effect nti obululu bwonna bwe bakubba mu Uganda bw'ogamba nti President Museveni yabba bwe babujjako tafuna bitundu 5 50+1 bimufukiza ggwanga tokoma kukyogera bwogezi n'olina okubeera ne declaration forms mu Uganda because Uganda is a constituency and failure twali wano ne Uganda nti okufuna ba polling agents babiri ku polling station okwetooloola Uganda weetaaga billion 7. So opposition yaffe ng'amawanga gonna aga Africa they find finances so difficult to get. So in failure to have because you must prove to court. Ekyokubiri gwe kyotamanyi judiciary is not political. Judiciary kyovulanga musango gwa Mbabazi ogwa 2016 judiciary is not political. Are you sure? Lwaki amateeka mu 2016 balodonize makerere abasomesa makerere bajja bagayidinge court nakugamba yo judiciary omulimo gwayo ejja netulanga judiciary oza lwaki beyita land friends lwaki tebeyita gwe toli land friend nange kyovulanga emanja gale ebyamateeka ebyo binsumuwa kubira muganda wange ono lawyer mu parliament nangamba nedda gwe toli land friend kati bo ba land friends zibatuula ne bava mu nupu ne Museveni nani ne baga judiciary kati twetaaga ki what should we bring to shape future leaders and future elections kakati n'olwekyo nze mbalaba era kizibu nnyo oyinza okusanga wafunye lawyer n'oli naafuna lawyer isima tulina omusango gwe tulimu naafuna lawyer naye nga lawyer yasoma ku ssomero lyerimu e Makerere University ne lawyer wange bo ne batuula ku sserera naye nga interest kiguno tugufunyeemu kyo. So what am I saying that Bobby Wine would first sat down nga bwe twagamba tulabe do we have a substantial effect. Substantiality. Yes, that was the main issue. Okay. And secondly bakuwe ennaku 15 okufayiringa omusango ogwo but Supreme Court eyo yagwa test esooka nabo balina ebizibu byabwe. Supreme Court yagwa test esooka ku musango gwa 2016 balamuzi bagamba no bino ebya time frame tubijjewo a person can get a judgment without technicalities because omulamuzi oyo nze kye nalabye kye yakoze judgment ye ey'okugaana obujulizi bwa Bobi Wine tekoma ku musango ogwo it is a precedent even in other sectors basobola okubbako ettaka ly'olwaleero Court negante president was set kwa Bobi Wine twamuga nawo fayirinze leti nawo wetaka nekikwata so ku musango gwo nale bomba baze byabijja ekyokubiri abalamuzi abo nabo they are not grounded in constitutional omanya abalamuzi nabo bayina sectors tulina betuyita constitutional judges kati ne constitutional lawyers awulukwago mugezi mwebyo y'omulodi mu constitutionalism emisango egyo ne wabawo ng'oliye mulungi mu criminality mujenkoko babye bibanja kakati abalamuzi abo nabo tubatunuliremu nakugamba Odoki omulamuzi Odoki is a consultant in sub-Saharan African countries consultant nti amawanga gamwebuzaako constitution Kanyehamba was taken to Kenya okubayambako mbyo constitution kakati ono bati katulebe waawumula agenda mu nteze kuba ateri asobola mukola kiteri asobola mu consulting so n'abalamuzi baffe nabo tuba kye kireeta saba friends of court abagasomesa e Makerere to guide abalamuzi bano because nabo bakuluno tebajja ekisembayo ekyokubi Bobi Wine
kino ekyokutwala omusango mu kooti nti it was done out of excitement nopo teyasooka kubala bulungi nti ate toyinza kutuuka mu kooti ate ng'owaddeyo omusango ate n'oguwithdrawing zeduza twandigusigaddemu ne tumanya nti twakola ensobi kubanga first of all that case is now a public interest ngono kyaggambye tosobola kuvaayo buvinoga nti kati ngujjeeyo court must approve Junior isima Junior ngamba point gye nfunyemu abalamuzi babadde mu musango guno bakibogwe tebabadde ku standard ya musango guno balodonizi tebabadde mu kintu kino balodonizi obutajja Junior akimanyi osokoleke balodonizi bemakerera obutajja mu kooti Junior akikubuulidde akikumalidde yoyo amagezi gayina okubikkiriza obutajja balodonizi mu kooti kitegeeza omusango tebagulaba mu kantu konna obe yagulopa tebamulaba munsa lwaki oliye bajja okitegedde balodoni zibajja ku misango egiyinamu ensa guno tewabadde lodoni nogo nomu tu ekyogaana obujulizi bwa Bobi Wine bantu bakitegedde bubi bamugambye waloopa obujulizi bwe wagamba buli bwoyina bwe tukyalinda ebintu bye wagambamu byebimu byokola ki byoyagala okwongeramu bugatte lumu obuleeta omulundi gumu naye nga ali ku bya Segona mbu buli mu bbanga tobawuliddeeko nti waliwo buli mu bbanga obujulizi. Let me tell you waliwo ebintu ng'obiyiga mu mitendera era Besigye yagamba nti mu politics tolina bipya by'ogenda kukola ogenda kubanga ogenda oyigamu ebyo byosanzeewo ng'agamba Bobi Wine. The reason why Besigye yedistancinga mitu ya Bobi Wine yategeera nti out of being a celebrity and a superstar, then turn into politician is juggling two things, fame no buyinza. Kati akola statements eziri reckless. Kati ngene yo kuganto omusango guvuddeyo. Simanyi ndese motoka ejidde ku mmeri kusanyusa interest. Yes. Kati nkugamba nti you must prepare. People power teyali ready genda mu court. Era we bagamba tebagenda mu court. Out of nowhere nakera ku machanti kati tugenda mu court tumanyi tebagenda tusalira bituufu naye katugende tubambule tabalinze bambula. Implication. Toddayo mu court gwe nga party president, are you sure you will not go back to court? Omanyi you embarrass a court ne kikusanyusa nayo ino tunulya ku kyekigendo okuddako, will you never go back to court? Abantu boyina mu makomero abeiro bagenda zijjawa. Nze nonda babuza bwenti nga mirundi bwagambye mwali mwetaaga post election plan temwagirina. Ekyokubiri golowooza mbu public egenda situka. Bana Uganda bayise mbuzibu omwaka oguwedde betaaga kuddamu kukola. Eyo Uganda ate kati omusango guziza mu public court. Election ye public court. Kata are you inciting people to riot to do what? So nze mbadde ngamba bannopu mukole muti nabawadde amagezi naye manyi gye gali gajja nkimanyi president oyo mugenda mu impeachinga very soon mugenda mu impeachinga bampuuga kwa Segona yalina reportinga ng'abadde akulembera omusango anti tututta application mu court bagistampinze tusaba okujjayo omusango mu court olwo president n'olyokojja ku pressa toyinza mala googera bigambo anyhow mulindirire implication ne fines. Ekirala mugamba muli baavu naye yagambye ali ready ku cost ezigenda ova mu court. How can you be comfortable okusasula court esente zegenda owaye nale ngoyina abantu mukomera okitegeera wow gw'amaanyi ogajja wanti tujja sasula omanyi sente nga otawanyiza chief justice manya Museveni tibwabulwa attorney general ne electoral commission kati Junior ekintu kya kooti nupu yawabira isi newabira tibuhabulwa newabira attorney general omusango guno isi yabadde egamba abaloya baffe tebannaba kigira oba tugujjayo bale fiti tubinabiwulira ebyo kitegeeza ki?
The only solution is one that nacho okukitunulira nti affidavit sezo affidavits zetwatwala mu court. You see, you don't need all that to win a case. Ne witness babiri basobola okulanga obujulizi singa mu court tutwala roll number. You don't need many. But the problem we are having, you don't need many. Singa court tutwala buli mujulizi bichi, but the problem we are having that the people who sign those affidavits abamu baba kwata. Ebitongole ebyokwerinda abakuumanga obululu baba kwata ebyo ebya drone era abampusinga bosinga okuwulira nakuuma akaluuka Bobi Wine emukono nakuuma akaluuka kiso without kubanga koti musango gwa Honorable Mbabazi ogwabiri muka koti yagamba tetukyayagala kusoma affidavits kuba abantu abamu balimba oyinza okuteeka mutamale mirundi nga saakuumako kalulu naye nga byepandise ebifu it is oral oyina okujja in person ebiseera ebisinga kati so naye nga abamu tebaliwo so the only thing kyayogedde ekibi nti nga bwe nagambye nti judicial as a sector eyinza okuganga up against NUP as a party sometimes ebintu ebimu oyina obbirowooleza wala nti bina implication ey'amaanyi nti n'abalamuzi kati bano abatuwa ekibiina ba justice anyo yatuwa ekibiina yasala nti NUP bagidonda mu mateeka kaakati ate ekizibu kye tuyina nti ate eriyo abazzeeyo okuwakanya obukulembeze bwa Bobi Wine nti obanga azannya pulutebo okuwona ku mupiira ogumu ate ne gukuba kiri naye nga singa tewagenderayo ddala tewandifunye implications eziri kyobulanga Museveni mugezi abantu abamu balina okukkiriza nti President Museveni mugezi master of governance enkima teyasoma mathematics naye teyinza kukwata ate leta yingini yambala pima Museveni ayina ekintu kimu bannabyabufuzi ba Uganda kye balina okuyiga kye nagambye okuyimiriza olutalo nga tokasussessasi Museveni restrains himself for some time waliwo wajjanga anyizi naye n'omulaba nti yeekuumya obutakola ki eyo abantu abamu kye nagambye emotion waliwo bw'osoma akatabo ke China je n'omu yalumba munne ng'oli asindisa amajege ku lutalo ayinawo abasirikale abiri ne bamugwako mu ambushi n'agamba gana amajje abiri gadduke asigalewo yekka ne bagajje n'oli musiru amajje gatulumbye ate naffe abaliwo abiri otugamba tudduke naga mudduke nammwe nakwata piano ye nakwata entebe ne yeekubira ennanga ye amajje gali amangi ne ga kano si katego omusajja ngaaliwo yekka ate bali ne badduka era tebamulumba so you should be a reader you should know but no, they are still younger people they will make mistakes that have implications but Bobi Wine should do one thing after all of that to go back have more excitement oli mpuga ko ono mbid gundi segona akola CV ali ku CV bagobye mu NUP ati nze tamale ndiyo list bano balumbira nze ndiyo list I have a career here sogera bya kisiru I know ya so nze mbadde Wine Junior mbadde ngamba ti Bobi yandireseyo omusango guno ne gusigalayo mu bitabo nga tugulifana yes ekyo ate fe twamugambira ekyo twakimugambirawo fe abamu nti wali toyina kuloopa musango public court wandizire senga we wagambye nobeera mu public court from the beginning because amaanyi go galiwa mu bantu gweleka abantu bagwesalire mu nsala yaabwe naye ate tusobola kugamba nti judicial nze genti does a sector ye kirabe etya kwa naye sobola oganginga apo otumalidde obudde fa abagamba oguleete kale ate ekyokubiri judicial yete nagamba nti naffe tukkiriza ogujjeyo kati bwegaana judicial nega nti ffe tuganye kuba guno musango sigwa Bobi Wine sigwa NUP public interest musango gwa ggwanga so what are we saying that the next time when our leaders in the party are taking up decisions, we should live on the decision. Leave the case there, the case to proceed. Because if you remove it prematurely, it has further implications on the party. Kwa lero nsobola okukwatibwa nga ndi wa NUP. Omulamuzi naga nti bano sibe bajjayo omusango ne batumalira obudde. Okay. So kakati ye President Museveni amanyi nti olutalo ndulwana atya bannabyabufuzi ba Uganda kye bayibulamu olutalo olulwana otya fe batukubire Kongo ne batukubire ekisangani okumanya Museveni musajja muzibu koni yali atuuse ekaluma Museveni n'agamba nti sigenda mu negotiations koninja mwekubira
nti ye ayingira mu kintu ayingira no retreat no surrender oba kitomedde ayingidde Besigye kyasinga kuono decision making Bobi Wine ogenda omusanga ebiseera ebimu kyeyandi kubadde akola mangu ate kyasembyayo. It means the people who are around omanyi ffe tubaga balooza tubavuba the people abamuliraanye banoonya byabwe. People are excited by careers. Parliament bafunye new career. Yes, banoonya byabwe. He should get abasajja abakulu katika Nyehamba yandi mwebuuzizzaako nga tannakola eyo decision. Era Kanyeyamba yagambye mugudde ddalu baloya bannuupu. Kanyeyamba yagambye mugudde ddalu. One Nupu mweswazizza mutya mu record za Uganda temuligerawo kulifalinga Bobi Wine against Museveni. Besigye ya benchmarking mu koti za Uganda kuba buli wowoza omusango bagamba okuwoza emisango gino balifalinga ku mikadde. That's what they call lawyers. Kati bagamba nti Dr. Besigye versus Museveni mu 2 gumu. Amama Mbabazi versus Museveni mu 2 muki gundi Besigye kati wakyaliyo kuga nti Bobi Wine versus Museveni. Twali twagala bulijjo nti Bobi Wine toli ku minzaani ne Museveni mamba oli mukene n'ogaana. Kati ya nawe nyini okukiriza tewakyaliyo comparison between you and Museveni. Yes. Kyempulira nti Bobi Wine agenda mu kooti yansi yonna. Ate yeriwa. Koti ya bana Uganda sijagamba. Anti eno gye batwalamu omwenge. Tekati kanji kunyonyole muganda wange. Eyo wulirize ebintu byo. Koti ze country ziba ziganye okuwulira. Sinti ate ogenze mu koti z'ensi yo nojja ya application ate nodduka mu ICC. Awa ICC negeza yetantala wanongeze tuyinza okubaawo. Yanti tubakubira mbatuufu. This is a sovereignty country. Means weziri era bajjaji bakoleddeko judgments in your favor era nozikiriza. Judge Sekana yagamba nti pate wadde wajifuna mukaga gwakiro wajifuna mu butuufu era no celebratinga ate koti yemu joyagala ogendamu njagala n'okujjukizamu kano kasinaba koti zagamba nti ziri bias gye yatuteho bias corpus nga military eganidde awakaawe koti nezi ordering aba military bakole ki kwe kuddamu tambula n'ogenda ku pate. Koti yagambye abasirikale bave ku headquarter siye kati simutegeera awo mirundi atubuuliremu mirundi koti ziri bias teziri bias koti ze Uganda. No ntandika ku kino kyagati Bobi Wine agenda twala omusango mu koti yensi yonna. Ensi nabiwuliddeko waliwo mupano gwange ali UK yaŋŋambye. Ensi ebeera n'amateeka agagifuga. Omanyi bwe tujja ku programu zino ekitwawula n'ebali abavuzi ba boda abeerimba tumanyi how international community relates. Uganda is a sovereign country which must be respected. Secondly, toyina ngeri gy'ogenda kukwata bujulizi obwo obutwale nga local tribunal tezinnalemwa. Yes. Bagenda ku appealinga kuki? They appeal before judgment. They cannot appeal on nothing. There is no judgment. Now what? Nti omuntu taneetugatta omusibye. Baapiringa ku muntu eyeetuze. Kakati local tribunal zimala kulemwa. Ezawano. Obanga oyina evidence. Kati oyina evidence ya substantial effect. How can you go to ICC? Kwa nabera kye bagenda soko kuga declaration forms ziriwa. Nti ate abamagye baazibwa. Kati lolekyo you see mumalamu maanyi. No, sekumalamu maanyi but mumalamu maanyi. Waliwo ebintu bye tuyagala ya segirinya waliwo ebintu bye tuyina okwogera nga bituufu. Ekyokubiri kooti za Uganda like any other courts mu nsi yonna oba wa Uganda kyeyina okukola nti ekizibu kyokka Judicial Service Commission ekyuse ennonda y'abalamuzi. President Museveni balekerawo mutwalira amanya. Secondly, judiciary bagiwebere nga yekwatira ku kitavu ky'eggwanga ereme genda mu parliament.
Parliament yo bajikiriza okukwata consolidated fund ne judiciary kyetaagisa baleme okuwandiika nga okulinda nga president namulaba kwa high court nga alina byabasuubiza n'agaa tugenda nakwongerawo ba magistrates 149 per district. Ensendala zikola zitya? Ensendala kakati tolaba Kenya omulamuzi bamulondera ku TV ate ekyokubiri before you become a chief justice oyina okuba nga oyinayo emisango ina gyakasa mmemme gye wasala. Owinyi Ddolo yagamba yasiba abasiraamu bano abakuba bomu n'agamba nti omu yasindikira munne messages terrorism act banne bonna ne baprotesting nti okusindikira ono message an act must be something that is done. Owinyi Ddolo gwe babadde balese olaba Justice Buteera abo bonna olina okugenda yolabe musango kyogwakasa mmeme Justice Buteera gwe yali asaze. So judiciary naye you know kwetereza. They should have financial muscle balekerawo okulindanga executive ne parliament. Okuba kwa abo babeera bafuuse bakozi bazire sector kwage masiga agafuga ki eggwanga. Ekyokubiri abalamuzi abo balina okugenda nnyo babere grounded mu constitutionalism. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Ekyokusatu barespecting emisango precedents ze bazze bakola nti ate omulamuzi omu kati ojja kusanga nga lesho yeegwa omusango singa twabadde twasigadde mu kooti 4-3 bana bakkiriza basatu baganyi kati bali bagasomera mu ludicha naye bonna omusomesa y'omu ne watu bano ne bagamba nti tubiganyikanye hamba yagaana akaluka 2-6 nga is a master of constitutionalism gwe tuyina nati akoteka abadde free and fair akankubi 2-6 kanyamba yakagana ne bannabalala ne bakakkiriza. So nennonde bwayabwe abo abatuulaawo naye procedures ziberenga abantu bazikola ki bazitegera because tujjano ko programs but we should give alternatives because line eggwanga lisinga okuba nti tuwa solutions ku bizibu ebirawo. So that's the greatest problem genda ba mu judiciary. One, judiciary efuna sente zaayo nga yekwatire ina budget yayo. Isima wanji judiciary eno ya Judicial Service Commission enondi bwamu judiciary eno ya mukulu ya chief in command naye chief in command waba n'omusango tetusuubirawo kantu kalungi konna kavaayo. Kati junior jagala mutereezemu acha abantu bakitegeere Museveni era ne Bobi Wine senga afuuse president ebe babikola to forward names naye Judicial Commission wano ku Law Development Center then awe muinamu obuzibu kuba bo bebeerondamu ne baleetera Museveni amaki Museveni yetalina kuuma kakebera nti Owinyi Ddolo simayita salangayo musango gw'amaki gw'amaanyi mmwe ba land friends we mwetuddemu ne muweereza Owinyi Ddolo ne muweereza Ezekiel ne muweereza Gundi ye Museveni ng'atunula nga bamugaye bano Gundi beesindise nga naye abakuba muki mu parliament yabavetinga basome babavetinga kati nga yagamba Owinyi Ddolo gwe ki Chief Justice. I agree with the Tamale. We must restructure judiciary. Kuba waliwo judgment mu Uganda ezifuluma omuntu n'osigala nga akola ki weewuunya hamu wano yawangula omusango ne bagufutya nga ba principal judge nadduka ne fayiro kati such judges baleseewo nnyo doubt mbaki mu bantu era Bobi Wine kyali mu kukola kwe creating ya more doubt judiciary kyemmanyi nti wadde Nuupu yeeswazizza naye ne bajjaji muswadde era Owinyi Ddolo ku CV okutandikidde kubanga gugo basayitize nga ki problem ne bajjayo muki omusango ndowooza bagenda gikozesa nga yardstick okutereezaamu bo benki bennyini mu Judicial Commission naye egenda kwetereeza kyensaba sandiyagadde eganginge up ku Nuupu kuba ekikolwa ekyo ekyakoleddwa si kyaba Nuupu bonna kyaba Bobi Wine ne bano balubongeya kati omuntu wa bulijjo awagira Nuupu kulo effect ezigenda omutuukako koti bajjaji bantu nkugaye bajjaji bantu era ogenda n'ovuma jjaji ne bakwatira embaale munne nawe amumpeereza eno ne bakuweereza eno n'akusalira genda ekitali bantu you don't want to get your new job get embarrassed by somebody on arrival. Owinyi Ddolo yakatuukako gw'omulimu buli lwo yakolerera kuba chief ki justice. So kati gwobola akamairinga n'oteekawo byonna n'otuuka n'ojjayo omusango CV ye n'ogidamaginga tolowooza nti si muntu
Yes kakati kino kirekawo abantu abaluwa fe bamuwagizi anti kyenkugaye kati Kafaluku abaana bangi abali mu kkomera ku bya Nuupu si kyekyo bwe kiri oyina obbaleeta obafunire beyiro kati oze ku bajaji oyembalasinze bantu ngono wagambye bayinza oleeta jaji naye sibe bana abakatwembalasinga notwononera obudde kitalya nga tufundikira gundi eno Nuupu erina oliyirira kooti oba biringa byansereko na chairman Nuupu ejja kuyirira kooti Nuupu ejja kuyirira kooti ekyokubiri abalamuzi abo nabo baba bakubadda bu budget bwabwe ebiseera ebisinga katwala omusango togikwatako abalamuzi abagirimu bafunayo akasente miliyoni nga 2 n'okusoba no baba bakuba budget yabe nenga Nuupu ejja kuyirira kooti ekyo kiri kukubuuza we have to pay bajja kutuula aba adinge ye kooti ze bataddemu bye bafiiriddwa biki ba adinge apo okulaba nti ebizo zonna no costs ate sente zandibadde zikola ebirala so a bad decision from the start that lacked poor planning those are the results and I think kibe ekyokuyiga eri bakama baffe nti ebintu ebimu tusooke tulabe engeri gye tubikolamu tubyaseesinge tuve nnyo ku public pressure pate tebagiddukanya bwe batyo pate omuntu otuula ne mugaka kati wano we tutuuse tugenda kukola kino so at the end of the day ate bano ab'NRM mu bo basanyufu nnyo ate bo bagenda kuyirira basanyufu kuki anti kati we have lost 2 times we have lost the case we have lost money it's a double sword and secondly the public has mixed feelings over the removal nenga atandi bitaddeyo teri no mwako nenya obera safe senga mu mutandi kwa tetwagenda yo mulaire byamu fetwabigana n'amakoti kakati n'olwekyo gwego omusango kibalekawa opposition kuba tekiri ku Nuupu yokka guno omusango teguli ku Nuupu yokka opposition at large opposition guno omusango gugirekawa tumale nona tubulira NRM gugirekawa yes Nuupu we gugireka wali wantu wamu tuli opposition we gugireka nga opposition tulabye nti ebiseera ebisinga nze kyenda bache bayina okukola bonna baddeyo nga we batandika Bobi Wine atule wano Besigye atule wano Mawa atule wano baddeyo ba strategizing buto nga bo kubanga ebiseera ebisinga tugenda ne twogera ebintu nga opposition nga tutunulidde government nene opposition naye n'okwekuba mu tooki kwa eyo group eyaba individu abangi nga temufunyeemu nga temukwatagana obonna bunafu nti President Museveni ne waba munafu nnyo if you find a disgruntled opposition katogenda wulira emboko ku bwa leader of opposition owulira emboko ku kulonda speaker ng'opposition yekuba yokka ku kulonda speaker owulira emboko ku kosase ezo nno zonna mboko opposition edizo ojaziwulira nga bano bagamba ono ate bano bagamba ono kakati n'olwekyo nze kyendaba kye tulina okuddayo opposition erina okuddayo etuule consensus kye nasoose okwogera baddemu batuule list tukube plan endala okulaba nti Bobi Wine waba ayagala nnyo tasobola kukwata ggwanga lino yekka nti bansereko balabe bosijja kola omulodi n'oba tumwagala Lukwago kati ye mulodi yaliwo e Kampala so not everything is about combative wars no it is negotiation okay this is of negotiation jagala kubuuza lwaki bano ba candidates bonna ababadde beesimbyewo mu kalulu kano ekintu kino bakivuddemu omulundi gumu bezwi Bobi Wine n'aguluba n'ekintu kye n'akigoba n'akitwala mu kooti kati bali mu kuseka Bobi Wine yaleeta ekintu kye ekibi mu politics scavenging cannibalism mu banne cannibalism kwe kulya mu baki Bobi Wine teyalya mu NRM okimanyi yalya mu FDC n'agivunika FDC ye Nuupu oyina doubt FDC ye Nuupu anti nkubuulira abavubuka bonna bali bawagira FDC baswitching omuntu kubukuki kubanga bakola blackmail nti Besigye moro wa Museveni kati you don't leave a comrade depleted okitegeera
kubanga goyagala bwaki kati bali abo opposition bulala babalabanga bano opportunist Msege yes wajja no blackmailing FDC yaluzinze ba MP bonna ogijeko bwa leader of opposition kati mwagala kwogera ki ne Besigye kati ali mu strategy pate eringa company totandika pate nolowoza nti efudde myaka 10 embarrassment okitegeera FDC inotula wansi FDC ina abantu abamanyi banandala mafari kati bayinabo mu strategy Besigye na kimeyoki mumuvumye mumuvodde mumuinsultinze okitegeera you need comrades don't burn bridges before you cross them Museveni omulaba akalulu olugwa nga extending a leaf nga mamamba baziba obalabako ku farm nga ayita kwa bedi bwanika you need to extend negotiate tofuka enemy wa buli omu mubikubo yagala fuka ki president FDC mbi bonna bamoro tewabanga opposition iyo ne opposition yaddala kati obaye go waddala nga baba kwata munga bakola ki bachikulekera naye baloya bo bagezi tovaye Lukwago yamalanga immediately nga Lukwago babadde bagala musuuza kibuga yegatta ku timu egende wolereza nope kozi Lukwago arabafa tayinza kwekepinga ko bonitiki nitiguriti naye kuva mu ntandiko nga bano bonna banne tebamwagala bani bano basime batumukunde bane bonna nga tebagala Bobi Wine batumukunde benale bamwagazaaki yandi besibyeko bwesibi ngamba bannabo opposition sagala olimbe Faruku campaign zimaze emyaka egi esatu waliwo abantu be bavumye abaana ba Nuupu okuva campaign we yatandika Besigye Lukwago Nsereko okitegeera ne babiritolinga omuntu era mpaka Besigye oyagala naye mumanyi kamba wemu kaki kataimu kati babyaka okimanyi Besigye agenda kudda nga wamaanyi people have realized that Besigye is very strong Choga Bobi Wine abantu bamujjemu egundi ati bagenda mujjamu obwesigwa mangu ebintu obikoze mangu ekikula mangu kifa mangu ojogendere ebintu ebikula mangu amayuni tatata myezi ebiri nga mayuni bagajjeo nyanya kali tusa akulire banga yes enyanya anga tuzigazigenze okitegedde in politics you need strategy kati Nuupu inakola ki Nuupu kintu kyino kola kiri kitu kimu to get back on ground bazimbe structure bakozese $1 million ezisatu kuba ne Besigye yayina tezeyongera 3 kitundu abo bantu bangi otandike plan ene badde manifesto odde mu kirungi abadde ayina bavubuka ogibasomera mangu kuba mu campaign ate tayogera ku police yonna slogan yalinga kyabaddeko kati otegeka bavubuka abo kubanga Museveni mugezi ayina abantu asatu pa sub count ata agasatu againa NRM diso miso wiso na gasatu okitegeera pa sub counter NRM egendo vaunge ina abantu 9 kati multiply with Uganda kati namabweni yetaga structure nga abavubuka mwebali nabagambe ekintu kimu mulaba twafunye milioni ezi mulabanga tuze myaka egi ne tuzoganya kye tulina okukola mukimanyi twongere tunyenye gine emeka 5 that would be a good plan nayo gamba tate nze ndese kati abantu besalirewo ate nomano gate sibatumye kola violence kati obesalirewo ki sagala tubeba violent naye tugenda salirawo mfenga abaki nga abantu tewali okusalawo kw'abantu kuyinza kujja with a good judgment kuba bonna buli muntu asalawo bongo so obatuma kola ki okay Junior eno win ya NRM win ya opposition win ya NRM lose ya opposition no tewali we ya winning tewali we ya losing it is just a reflection of how the opposition should look at a post-Museveni era and should have a post-Museveni plan. That happens in politics. Politics is like a soccer. Yeah. It's success after success is bad. Success after success is bad. But you should go streamline, know your power base to have 3 million in this country. The government is kuwadde. Oyinza okusanga waina na 5. Start from there. Get youth who can appeal to the people. Musigalenga mugenda maso ne take structures. At the end of the day,
togenda kuwa Museveni nga tulina structures ekyapana kyo bakulimba yes akaluwe kagwa nga Museveni atandikirawo campaigninga yatandise aba yatandise era kakati Museveni omulaba the worst speech he made nakkiriza nti akoze ensobi kwogera bya tribalism ebi nagamba baganda muli tribal bichi nategeera nti akoze era you will find a delegation going to Mengo. In politics never have permanent enemies and never have permanent friends. Politics bwali leero oli mulabe wange kasitofu na ability eyo Bobi Wine jabulwamu kasitofu na ability eyo okutuula n'abalabe bo noga nti kale Honorable Nsereko tetukkiriziganya ku kino na kino naye ayina kyasobola okuyamba because is abasajja balina amagezi babadde mu politics wega fe tuli baana batutwaka national student emirundi eji fe tuli baana batutwaka era abo bajja no koleta we baba boogera ku ggwanga lino ntekako TV n'endaba omanyirwa akimbiraba be basajja abakuba government nga bali myaka gyaffe bamanyi kye boogerako era president Museveni wabayogera ku ggwanga lino amanyi kyayogera ku ge mazima era amanyi psychology afu kakati Bobi Wine you are lucky you have established yourself as a power stop making such errors abo bajeka abo opportunist abajja ne bakugamba kakati tugende onyize judiciary tugende tukole be on one firm thing go back to the ground form structures you have time the biggest thing that a politician can have the most important thing ekigamba nnyo abantu buto years nti obeera muto obuto kirungi nnyo nti emyaka gine 10 president Museveni mungere emyaka 10 obeta na ajja kuba n'emeka Bobi Wine wadde akoze mistake agikoze no sezo zoka akyali w'amaanyi is still a power ate mu biseera bino Bobi Wine ayagala nnyo abanaamubuulira amazima kwa kigenda kuluma nnyo Bobi Wine okuba nti obadde n'amaanyi bwega notafuga ggwanga it will hurt him it will hurt him nengo oli neba Seggona abo baani abanoonya visa abwe makoti Seggona tayagala bukulembeze bwa ggwanga lino ye is prestigious atulambaland friends avuga cross country waliwo wotuuka mu nsi nga you cannot exceed something era singamba tata nti mu nsi waliwo wotuuka nga awo wokoma gwe weewo kati ba Seggona gye baliko alinze diminishing returns nti otuuka nga yatomeza omuntu kati n'oleka bano bansereko balukwago that secretariat should change and they should add in other people. Tosobola kugamba nti Rubongo yamala buli kimu. Waliwo basenyonyi bajja ku TV ng'omulaba akooye. He's tired. Ne fe batuwa sente tubogerera. Bobi Wine yankubira simu. Eno live eno video mirundi bagenda kugoba. Banga babloga ba noopu. Tebakyayina kirala abebweru. Kati go gendo ba topiki bakusesebule nga muri abarundi nga anti blogo za mwezi babuzala Burundi mama we yayenda nkugambye oli kyagambye you cannot win without structures mubadde na lake enseri angure banyevu balonze mu buki era abantu abo besige nebe abadde bamuwa government bali site kubanga banji kuba ne president mugamba 3 million zinga ziri ku decent mu central nyingi otegera kati ne Museveni plan yegenda concentrating wano nziziza ntya abavubuka wano kyovola abantu banetaze nyonzo wakomba akabampita dda bamanyi ndi kulutinga abaana mu byo painting wange twagalobe n'abaana 10 yes kuba banoonya mirimu gya mutwe bakutene curriculum y'omusomero ne bagiteeka konti kompalusalo ino baye n'omulimu gw'omutwe era kati egenda kukola bana Uganda bategedde nti Museveni tie tuino yi akakodya akaki akalala opponent abadde w'amaanyi kituufu kati Bobi Wine kyalina okukola kiri kintu eki ogenda ku ground asibe structure kuba waataakikole omanye kigenda obbaawo senga Lukwago nkyefudise mukkiriza okwesimbawo senga Nsereko akola pate bana Uganda bali mu mudu ya muntu agamba tusonge kati gwe buli wolaga yamu nga bagenda nakola ki natambula look for the example twala wano before byo mu kibuga if you make a restaurant obe bar and you don't rename it every year egwa this is why ajenwa governor Mishitiki
You have to change because Ugandans bagenda na kiki kipya. Kati nkugamba nti obalaba baagala nnyo Bobi Wine. Omuntu omulala n'ageza yesimba weyo lukwago omulonde FDC agenda kuddamu efuna amaki amaanyi. Yes, in very one year kino Bobi Wine kiyakola bansereko. Kyabatiisa nkugamba waliwo agenda okwana osinga party very soon. Omanyi ba independent webekana mu parliament. Obamanyi obungi basinga party zonna. Obulombolomos. Kati oli senga akola party. Natwala ba independent. Chokaba na Uganda bali awo kitenge jja. Ante nseri angule. Teba golabye ko mukaluluka nontino omuntu yayogedde zino police zengendo kola. Era okulonda babadde batika londa ambulera. Si londa muntu. Londa ambulera ye. Balonze n'abantu batalabangako. Ensi nyivu. Ekitegeeza gwo opowa muko banyigidde nofune emmotoka yo. No umula. Omulala nageza agamba nti naye ngenda kwesimba Museveni nga nsereko nga bagamba moyogedde tuta ku motoka kantandike ne Tamale Junior emotoka eno yazze naye abantu boogedde ebigambo bingi Bobi Wine ofune emmotoka wazit badi oba timing muyagifunidde. It is his right as a person to get a car. I don't want to discuss cars because those are peasant things. Siri muleve disiboli afunye motoka sikyama kunyo but discussing because Bobi Wine wajikwatira gitwala ku kitebe ojanjulira abantu which means but Bobi Wine ebyo bizonna nsobi. One, it's not a priority right now. Bienda ba mu party ya NOP byina okufocusingako. Eka is not a priority. Those who abasonda sente okugulira Bobi Wine amamotoka. Bobi Wine alina amamotoka mangi. Ekituganya okujjako Museveni Bobi Wine sikubeera na motoka nnungi. No, that is out. Abaana bangi bafiiridde mu NUP. Family zaabwe twakolawo wadde foundation ugamba nti banne akalukati kawedde tuddeyo wa mama wa Franka tutambule wa Yasini yali driver we abaana be basomera wa. Ebyo bye bikulu. Era Bobi Wine singa akola Bobi Wine Foundation nagikwasa baganda be nga yakuyamba baana bano ababadde mu NOP abafunye ebizibu neno owulira nti batudde Bulaya basonza amamotoka kati bapateki is a key priority zibuzeewo Besigye oyo musajja mugagganye naye mugezi Junior Besigye wava mu NUP sikutegeeza ati ze jogera bitu wandekayo myamwe eriyo list kati ebintu byawedde ebyo byabayimbi Bobi Wine ave mu bintu byabayimbi ebyo ibye byala yivulizimu guledi Bobi Wine gye yatuukako si yakulaga motoka ku kitebe nti bekubisezzaako selfie Sauda Madada nadde agomalo febe tetubirimu ono strategist wa party yamwe fe tuli baliyo list okutta abaana batutte bweru mu kalulu ebyo byonna Besigye goloza tebayinanga family zaabwe ne waliwo ebintu ebimu aba basajja abanyankole bayina ekintu ekyo goza Bobi Wine yasinga abanyankole amamotoka wano nko twaleke buzigo olaba bagayina abasirise kakati n'olwekyo fe twalemera mwala yivulizimu ebyo emotoka ya bulletproof ya bulletproof owa bano bayisima legitimacy ojikuba amasasi nabo bakakase tuba ya bulletproof era bagirinze kakati n'olwekyo ku ssaawa ya leero tukina omusango gwe tukozeemu Bulanda it wasn't necessary it was not necessary. Those funders that are abroad should concentrate on priorities. What is the priority? Building structures. They need the money. Toyina ba polling agents across the gundi mu kalulu. Ngogule motoka yebukadde bitano. Kakati nze yajja mu struggle. Kati struggle ye motoka. Naffe twefirize ebintu. Netuga tujje. Tubulanga watukange wabesigye abeera mu kati shati kembwe kuseeki. Goyinza okulooza mwavu. Ne kasi totandikeyo your life eyaba celebrity. Okuzama motoka baganda be nabalaba balaga amayumba ne bayamwe muri basiru nagamba kati Bobi Wine trusting n'ennyonyi ya president nembagamba mmwe kye mukoze ensobi kiri kimu ba abaana ba president Museveni gwalora byeka amakaga natasa mahulire tayina makata bagayina mbulirayo muzukulu wa Museveni gwomanyi erinnya oba omulaba mu public domain botuka ku status nge ya Bobi Wine waliyo life joyino vamu ebyo kati byabano abayimbi nawe power Bobi Wine should honor mwandi gimusanzemu mwandi gambe nti Bobi Wine should honor appear now in the development of things that take the country forward.
takyazanyirwako takyaleeta mmotoka Toyota etalina Mercedes Benz case nga baleese Mercedes Toyota ka gye tuliko gye tudibetingirako. That's not his class. Isima wangi emmotoka eno nga yabalumya ennyo ab'NRM. Emmotoka tulina kyetuluma kubanga ezo zetugaba NRM zegaba genda ku secretariat ziliko M1 M2 M3 M20 nego kyobo manya mu NRM tuconcentrating nnyo ku V8 naddala ng'oli wa kitiibwa girabe mu Lumumba girabe mu secretary ba ni bonna abakulu betulina bakiwanda tugabe emmotoka ya Japan akoko kagenderere ekyokubiri it is very wrong mu time ya post election no jango oli party president nti nebaza aba fundraisers bangulidde emmotoka ya bei nnyo mbadde sigisuubira okukudula yes ono kyakugambye beesije omuyita mwavu nagende lukunjire wa General Jim Wezi nangamba ku lukunjiri tiye besije yasingako ennyumba ennene n'enzirako naye ennyumba ya Jim Wezi eringa golf course ennyumba ya Besije lukunjiri n'ebisenge 40 yes Besije Mandela bamuta mukomera ng'antu bamuweereza ebintu yayambalanga socks ze yajja mukomereza ebituli abantu ino reflectinga kyobagamba. This is why tosobola kulaba muzzukulu wa Museveni nenga abamu kati batuuse n'emyaka egigenda mu military bagenda dda bali 19 because balina omujja mu public domain oleme kuba na bwavu bwo kati bonna bugende bamu mwana wa Kalowe mwana wa president. Yes mwana wa president, the only difference is that mama wo tiyaliwo mu time Museveni we yali akwana okitegedde otherwise nawe wandibadde ki mwana we kakati toyinza kulaga bintu bimu. Politics akalulu kaluma abantu bagetinga bali under emotions nyingi obasudiyiza abaana bali mukomera senga abantu abasonze motoka eyo ye million 8 bogamba bakuteyo kyagambye foundation no sabira abantu bebweru nti bane tusonda tuwe ku family ezifiridwe emitwalo ejeji eja $. Utandika foundation oyina n'amanya agazimba Bobi Wine sikulu abana ne bagana nogamba abantu muyingire ono kyagamba omuntu wotuka nofuna omukisa gwa Bobi Wine you have emulated yourself is very like your guy kakato ina kudda bintu bya kyalo musimanyi motoka yajidde ku Mary why is causing a diversion omusanga agujjayo tayagala abantu be baguconcentrating ko kumunyigira because it's an excited younger group bateke V8 simanyi eri mutoyi simanyi we kulabanga egamba oyo Isima we NRM kati bye balimu omuntu yatandika nga ayagala genda ntebe mu ntebe kati bali ku selfie ya motoka you are confirming ya Kyagulanyi petulina buzibu kyatala datambuza bigere ono kyagambye era abadde mu V8 parliament egenda ebadde ya muwa V8 so wano mu Uganda V8 si kyanjawulo wabula ebyo bitulaga ekintu kimu okyali mu sensationalism kati bwe tukukwasa power ojja tawanya presidential jet beba president na agende eno ku nnyonyi yaffe kubanga okyayagala nnyo kola ki okulabika obulamu obumu obeera party president oyina obwe excluding ngono wakoze eki wagambye Besigye tolooza talina masuuti jegali neoza bakyayambala eyo hoodie to reflect to the people balwanira nti ndi omu naki kati nze ndi omu naawe ng'oli mu V8 ya million 6 sister wange ali mukomera mukanubia niri kati awo mugamba ki nesima kiba kizibu nnyo Bobi Wine tewali kyali akoze no ekirungi n'omusanyukirako ayiye muganda wange nkugambye that boy is strong he has emulated himself is an important person atawo ng'ogambira simusanyukiddeeko oyagala afukamire wansi kubanga nze sirabawo buzibu nze sigambye nti emmotoka tagisaana nkugambye bad timing and perception si emmotoka agisobola era abadde alina n'escalade ku myaka 2 kati tekyewunyisa but we are saying nga munnaali mukomera ng'okiraiminga gwe wennyini nti baana bali 10 ojjawo amaanyi agasanyuka ogajjawo nga mulimu n'abafudde abadde alina kukola ki eyo emmotoka gijjayo emuvuge kati buli kyogaa buli wabadde mu mmotoka asooka tuwulira ti yange
yange yange abadde ne V8 ze bakubya yamala tubuulira era bwe tumusanga ali mu V8 Bobby huyo akoze eki I say who doesn't believe nti Bobby asaana wa mu V8 ne hama okitegedde but the perception okutwala abaana ebweru ennaku 5 ne badda tiketi ezo gozimanyo vaano paka America bamalayo wiiki bamala week ne badda. Was it bad? Yes, perception okutravelinga si kyekibi. Yes, golabako abana ba Museveni go bamanyi nti bagenda travelinga abana be abazuku. No, Museveni awangula Besigye lwa kintu kimu. He gives the Ugandans the guarantee that my family, my grandchildren, me, my cows, we are here. Kati ye Besigye ekyokubanga wini byanyima ayagala kuva mu IMF ne mutabani we Mwavadi bafuke bafasani kine nakyo we kyamukubisa akaki akalulu abana Uganda baagala garanti Museveni yababa wadde garanti oba Uganda egenda kwaka ne Museveni ayakiremu okitegedde naye gwo ali Texas alinde ofuke president adenga first son perception. Okay, tumalirize Junior. Kuba touch NRM bino byonna bijirekawa then nona akube nopo bijirekawa tumalirize. So bintu bya ino byeso niwe bya mamotoka. President Museveni kyekimutesa akenkofiira yeyo eri mu banyankole bo bamanya ati ona inente emitwalo bwegiti. Museveni yagano take ekifaananyi kye ku ssente z'eggwanga because he had manifested himself as a president of the peasants. Kakati ne bano nabo Bobby Wine naye alina okuva mu ebyo n'adda mu bintu ebina priority kati timing biki teriyo muntu alwanirira kyekikuba Bobby Wine kati no, committee ekimukuba kati nze kyenda akakiiko kakola nako akakiiko kakola nako baganye kubanga basinga bajja kunoonya byabwe era kye nagamba ba chairman Nyanzi nti mgwe chairman Nyanzi teekawo office nagamba ko ne mutabani wa president General Muhoozi gwe teekawo office mu kibuga ng'omulimu gwo gwa kuwuliriza feedback okuva mu bantu naye buli woobeera magere kuba Bobby Wine kati nnaku zino okumulaba kizibu you have become a president before even a president oyina byofiirwa. Secondly, fe abagamba amazima fe tubeera mu ezo political parties gubanga mupiira kuwagira President Museveni ayina abamugamba amazima goloza musiru n'abawuliriza naga nti gundi kayogedde bwatyo tugenda kukyusa menge ye munyiiza nnyo waliwo speech ze bakola n'anyiiga naye naga kiri kituufu kye boogeddemu kino nagenda bagambye kyekiri era genda yola so nupo ebyetaaga nopo ebyetaaga mu kiseera kino because these are 5 years oli mu political limbo you are not anti kakati batandika okupima who are you va mubiri ebye excited kati gwani ozito wachi era nabagamba omuntu Besigye mutie the most difficult time kwe kuva mu kalulu otuuke kalala ngokyali wa maani eyo musajja muzibu nnyo Besigye wa to hold the power to hold the opposition for 20 years no vuganya no sigala mu public domain emyaka abalalo bafa bikutuko babiralo kakati nze kyenda ba national unity platform kyetulina okukola is to go back to Zimbe structures is to go back abantu abali ebweru bakwate sente tufune bali representatives n'abantu waliwo abantu abalina omugaso mu struggle nga tulina basembeza nnyo ku secretariat nga they have the brains to do so kakati fe bamu batulabanga bambega bala batulabanga bayekera nefe tetwagala kubeera mu secretariat zaabwe let them go back and first work on those families those people that supported us ba bodyguard be nina bimanya abavu abazibu nga yatambula ne Bobby Wine ku campaign zonna nenga bamugoba ne mu nyumba kakati bawuliro bakirewo mbamanyi ayakirewo mumanyi kwa yes bijuni bega bitufu these are things it's akirewo aina sente mumanyi akirewo n'omwana we mumanyi sente kijaina bye kugamba bitufu kati abo bonna abaana abatubeererawo bwogulire emmotoka ey'obukadde olusanvu you can afford a salary y'emitwalo 5 buli mwezi obukitegeeza netusigaza abaana
n'aba diaspora yandibagambye nti miliyoni 8 olw'emmotoka tuluteeke mu nsako ekiwulira nsobole okuba n'abantu kuba kati right now mutambulira ku social media naye n'okubateeka mu mainstream boogere abantu nga wadde ne Joyero Ssenyonyi Joyero Ssenyonyi ayiseemu practically lwakwogera ku TV nga bantu bamulaba is good handsome young esobole okuba nga spreadinga ki message emyaka gineemeka nkugambye ekintu ekisinga mu bululu mu kalulu ekizibu kwe kukavaamu no maintaining mpaka bwogenda mukala bemupi bagenda fe ebikutuko ebikutuko abagudde ng'alinda etaano alaba tekikola ki yamanyira okera nga agenda fe otuvangako ababeera mu bwavu omwaka guno n'oguddako so NRM eri kuki NRM twetegeka tugenda kulaba nga Museveni asayininga bannayuganda bamuteekemu obwesigwa twongere okuteeka manifesto ye mu nkola ebisinga byabayogedde tebikolwako mu manifesto za Museveni ekyo Museveni alina okukitegeera okuwandika nga manifesto ebintu nebitakola ki nebitakolwa checks and balance teekawo minister ali effective si nga wa portfolio naye ng'acheckinga baminister okiwulira Museveni alina okutandika okuba active ne bajja naga project eno yatandika naye yabuliraawo simanyi eno yatandika yabuliraawo okitegeera alina okwempoweringa President Museveni olina okutegeera abantu miliyoni 3 consistently bantu baki bangi you are over risking kino kitegeere there is risking too much omuntu wajjira nga ali political novice nafuna miliyoni ezi nafuukirawo leader of opposition yeggwanga kyangu nnyo okulonda mu busungu njagala obbakubiriza ekintu kimu ebyobufuzi byawedde Mivule yaŋŋambye yenyini gwe badde bamuwa V8 naye engeri gye yalina embwa gye yajja simanyi n'agula ente ne bamugaa katukuwe ki n'agamba mpe eddabo kabini naye aba afuluma ng'ey'omukulu naye efuluma V8 Bobby Kugeze muloka za Museveni yes bulide nzaddako gera twafe n'abakoze buli yakoze tugera mwezi za black ate Bobby aba yakoze biki Museveni yayitayagalya ddala Besigye ku ballot paper yajja Museveni yayitayagalya Besigye ku ballot paper yajja nkubulidde gwedda kwebyo naye ffe twawumudde tugenda myaka eki abo ba junior bamanyi bagenda mugoba mu nuupu kwogera mazima ekyo mulalikidde wano junior simutegeera amma abekansanga mwenna Uganda abantu abasibuka oluguudo lw'eggaba temwerabira ogenda okufuna ebifo ebirungi kwe mutundira wali ku UK Mall Katemagana ye mall empya erabika kugenda ku UK Mall wali buli kimu Umaru Katongole aji tukwebazizza nnyo akazimbe ke k'amaanyi tugenda okukalira entawo mu maaso okakasa aja ino okumpita nkutidde ojja kujja nange bambya Omugagga Donnasa akyaliyo Omugagga Donnasa mbuyavalayo kavuga ko mu gundi obushenyi yabivaamu Omugagga Donnasa yesimba nasayogera mukama mutumiddeko nnyo naye talina akyaliyo gyali ali bulungi y'omu ku balina ajjalabe ku Yisimba era ne mu mirundi nolaba ate mwana wa Donnasa ali very humble y'omuntu omu ku bakolaganikika naye in fact y'omu ku bagagga no Dangote youngest billionaire Ham y'omu ku basajja benda banti bakolaganikika bali humble so talina account ku Facebook abantu bangi bamuguddemu accounts ne babba abantu nti bagenda ne beefuula ye kwa isawa ya leero omuntu mwangu nnyo okwefuula Yisimba Donnasa talina account ku Facebook abantu beefudde je ne babba abantu osobola omugobera ku Snapchat nenga talina account ku Facebook era ye si yakozesa account ezo okwogera n'abantu abalala nenga gyali Donnasa mugambe Donnasa tugenda tukolerewo ezentalo ziba za Yisimba Donnasa omuntu okukolamu ebintu byotategeera kintu eki ngeri gy'oli musirise Yisimba nzayina amaloboozi agoogera ninga zino zimusitanga ensi yonna ewulira ati mpa omulimu ogwo so Donnasa gyali ate Donzera antikatera mune nange bonna baddoni Donzera yaddayo America omusango ogwo gwali gugize omusango ogwo gwakoma omusango tukyagugoberera oba yaguleka era nzagutambuza naye nga kati yaddayo bambi mu America n'abaana be manyi kati abakazi ng'abo abakulukulu abo
era njaga kukola ya association awo yaba bebawasa sajjanga bakuwasa ate nebinze bintu binsobedde nze bintu byammwe ulira Junior balwasa balumba balati nabe kati ate bano banate fenaffe tulieri enze bwetyo eri confused love kyekintu ekisinga okubeera confused kate kirina diguli kaba alwasa ate batulumbe walaje namuga Junior democracy obulabi yali ayogerera bya democracy nimwe ka democracy emutwala ewadoniza wana Uganda bamutwala mu public court bamugambira ovayo mawo bango bayo naye kyendakakasa nali simanyi nti eddo manyi okwana kukooya nnyo naye nalaba abakazi we beexpressinga obusungu abaana abato ku Junior naye nga waaye Junior oyagalwa abantu onoobanga kitaawo abawala baakayana nga bakayanira ki bayita wenzo olaba isima nze ndi mukwano gw'abantu bangi nze olaba me am an educated person I don't give a damn what you do in your life kwa isima abantu bangi babeereyo nga bato ate ekyokubiri nze saagala muntu mwavu njagala nnyo okolagana n'abantu abagaga abantu abaavu omuntu akugendera mu mmindi akuloge olw'okugula ekikopo kakati mwana watu abagagga abo tubabeeramu not because that twagala babeeramu ne idea oyiga nze bwe nsanga mbabazi olwaleero ng'alimu enaalemu nalebo mbabazi ebya politics bisooka ne biddase naye wonalebo wabikola otya because at the end of the day kiki kyosobola okuteeka mu nsawo bino byonna ebyobufuzi tukuba mu 7 tukuba n'abazzukulu ba mu 7 they have a future which is guaranteed era Museveni agamba nga otuuse mu State House nti nno nze gwolaba wano natereeza obulamu bwange n'obw'abaana bange n'abazzukulu bange n'abanajja naawe tereeza obuki kyoba olina okubukola lekerawo okulowooza nti nze Museveni ow'ensanvu gw'oyita omukadde ate nze gw'osuubiramu okwenajayizinga ofune ki sente nze nyinza kuwa words of wisdom kati munaye tubyetaaga nnyo ng'abavubuka abano tufula nga tutula n'abasajja nga bano babaddewo balina ekisene naga Junior mubuuza ono ntera omukubira essimu nemugaa ekintu kino nandi kikoze ntya abavubuka abasinga obungi tebaagala kwebuuza tufula bakola ensobi nnyingi anti muzeemu omuze okuvuma okuvuma badonizera abo nze okubeera n'abanuupu nga tebampa ssente nga bakeera kunvuma n'okubeera ne donizera akwate miliyoni 5 naziate mbeera ne donizera kubanga ye ssente ate zampa kwenywa amafuta ga situlwago ate ono ate ne mbakolera ku bwereere ate bayina bayina bebawa gwe tolimu bebawa naye nga ate mubogera ebyamagezi yeggwe ne bakwata sente ne baziweereza ettake kati badde ogamba dde mu NRM nedda teyeetaaga kuddamu NRM Junior alina otegeera to be balanced ng'oli mugezi teweetaaga pate nze kati NRM ngena givaamu kuba enkozesa ensobi neetaaga kuba objective era NRM mbabuulira kati mbalimu nga ogundi mbalimu direct ti Museveni muwagidde naye kati ebyakalu biwedde ngenda babuulira ddala ekituufu kuba nze siriiwo nakola nsobi okwesambya pate nono fe tulina kuba nga tusitrimulayininga sayidi zonna yes nina okuzza ensi mu balance naddamu ebyo mbusimanye NRM ekola ensobi ekitegererewo yes I'm going to be your biggest critic sikubanga sibaagala because I must do the job before tegunatuukawa bweru sinza balabanga mukola ensobi nembaleka ate Junior nze kankubulire falo naye kyogenda okukola no tatange musajja mugezi era bwe nali nnyenda mu Nuupu yaŋŋamba mwana wange otekinze decision eyo naye never enter something when you don't know the real enemy never enter something nga tomanyi balabe bo be baani ye bwe yaŋŋamba never enter something abantu bamuwulidde emyaka nga tomanyi gy'ofulumira naye NRM akuba bonna n'amayinza naga nti ye President Museveni bambi si abikola ye master atakyuka ye gwasibirako obiranga ku masita naye byenale mbikola kakati nange mu Nuupu manyi nti ate abalabe baffe abasinga ate bali mu pate zino omuntu obeera objective laga akukogedde biki
nenga ate oweenaalemu ye akutte peni owayisa awandiise timirundi kyayogedde kituufu awo wokka naye wapate yange nga awo bayike tebamanyi nti abawemuzi si baabwe babawa ssente kupulantinga kibiina tetumanyi balabe era ekikuba toyinza kukitegeka politics wa Africa ofa mangu